wali eyongoloza bya kusaaga wajja kufuna kafo. Abantu baffe bali mu makomera, abantu baffe babalaaye, abantu baffe bali mu kubonaabona okutagambika. Gwe bw'olowooza nti byaggwa olw'okuba afuna akafo, olw'okuba weeyagadde n'ova ku ekyo ekinyusi. Munnayuganda ali ekyakatebe Masaka, munnayuganda ali mu Kiganda Mubende, ali e Butorogo Mubende, oba ky'oliko osaaga. Naye nga kyembasaba kyonna kwe kuyimirira ku magulu gammwe abiri, kwe kuyimirira ku nsonga zammwe obutatya. Guno omulembe gwensoose okulaba ng'ensonga ezibakwatako enkulu muzeebalama. Abantu ababakwatako abamu abakulu mubeebalama, ne bajja ne babalimbalimba, ne bajja ne bababuzaabuza nga temusobola kulwanirira abantu bammwe. Mbagamba era mbakuutira, nze siri mu abo abagenda okutya okwogera ku nsonga, siri mu abo abagenda okutya okwogera ku nsonga za Buganda, siri mu abo abagenda okutya okwogera ku nsonga z'ensi yange ez'Obukatuliki ne bannayuganda okutwaliza wamu. Nkusaba otambuze vidiyo eno. Salamu alaikum. Ngenda beera mukambwe olunaku olwaleero. Wange ejjoogo lisusse. Akamanyiiro kasusse. Byonna ebyakulema ebyaga. Bannaffe batukunze emisana. Ne batulyamu enkwe. Buli muntu yenna ne batunda obwakabaka bwaffe obwa Buganda. Ne batunda ensi yaffe Uganda. Nga balowooza setafiirwa n'osumulwa emikisa nfunye amawulire gandi ngamba abalina ebizibu balemeddeho tofumbirwa jangu ewange nkola etya bwekibanga nze Julius Katongole mu Mirasana inga jjajjange owakasolya ye Katongole mugatta emulema. Ebintu ebimu mba nina obyogeranga bwe biri, ebintu ebimu message mba nina okugiweerezanga bweri. Bwe kirumye ne kikuluma, bwe kikulimye ne weetakula, oba onkyawa n'okola ki? N'onkyawa. Naye abaana n'abazzukulu balijjukira nti jjajja mu Mirasana yali musajja ateeryanga ntama eyayimiriranga ku mazima. Dipiswodi Kampala abavubuka b'okutte nga bambadde amakanzu, nga bambadde amagomesi. Nkuwadde essaawa 24 DPC nzijaawo. Tetwagala munyamulenge yenna adda mu kumanyira bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Obakwata obakwatangaani mu kategole ki? Lwaki muyitawe mwandikomye basajja mmwe? Nkimanyi Museveni obukyayi bw'ayina eri obwakabaka bwa Buganda bunene, ne famire ye obukyayi bwe balina obwakabaka bwa Buganda bunene. Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri, empologoma ya Buganda eyina abajaagala. Ebyo Museveni bikuluma, ebyo Muhoozi bikuluma. Kubanga gwe bw'olaba Ssaabasajja Kabaka Robert Kyagulanyi Ssentamu nga baagalwa ensi naye nga mu obuganzi bubugula buguzi, ne muwulira nga amakugunyu gabaluma, ne mujja kwetuga ensi mugyesibyeko bwesibi. Nkimanyi Museveni toyagalangako bwakabaka bwa Buganda. Walimba Abaganda n'obalaga nti okomezaawo obwakabaka nga tebulina buyinza, naye ng'ebigendwa byo byali birala. Nkubuulira ebigambo bino ne mutabani wo, ebikolwa bye mutegeka ku bwakabaka bwa Buganda byonna tubimanyi, era tetugenda kusirika mulundi nagumu. Mwavudde ne muta omuvubuka eyavvoola Ssaabasajja Kabaka, naye nga mwakiri mabega Museveni. Muhoozi mwakiri mabega. Omuvubuka oyo meeting yatudde olunaku lw'eggulo nga mwakamuta, ne mumugamba emyezi 2 omuntu avumye Kabaka ng'obujulizi we buli kayizi. Omulamuzi simanya kayizi. Lwaki mutusiruwaza? Lwaki mutubuzaabuza? Tambuza vidiyo eyo lwengenda beera mukambwe kambalage. Omanyi bino si byakusaaga, naye yenna nga muntu wa bwakabaka bwa Buganda ayagaliza nnyini nsi emirembe, tula ku vidiyo ogenda kwewuunya ensi era ogenda kutya. Njane Mathias Mpuga Nsamba ojje ku vidiyo eno. Njagala mikwano gya Faustin Masaaba mujje ku vidiyo eno, era njagala mutagingire omukulu gwe bayita Eddie Mutwe, njagala abeere ku vidiyo eno.
muntagingire n'omukulu omulala gwe bayita lindako bonna nja ababeere ku video diaspora community mbere ku video eno ntandike video ey'olunaku luno olwaleero ntandikidde wa njaba famire y'Amasaba Faustin nammwe mujje ku video eno kubanga waliwo message gye ngenda okubawa era egenda beewuunyisa kubanga omuntu ono eyalyamu Faustin Masaba olukwe era ganange Faustin Masaba waliwo omusajja omu musajja oyo namugambako Faustin Masaba bonadda negaba omusajja oyo abaddeeyo mu diaspora omusajja oyo wagenda n'omukyalirako omusajja oyo bwamukyalirako n'ogenda n'omukyalira Masaba yogera n'amukyalira omusajja mulwadde omusajja bw'amala okumukyalira ne bafunamu obutakkaanya bwe bamala okufunamu obutakkaanya omusajja oyo n'agamba nze gw'omanyira tommanyi lw'olinnye Uganda zijja kwabika information ngenzo gifuna bagenze okumpa amawulire ng'omusajja yawaayo Masaba n'agamba oyo bamukole ki bamunyige n'agamba oyo bamukwate awo nno kye mbagamba mwegendereza abantu mu struggle mwegendereza abantu mu revolution abantu balina tageti zaabwe oli mumulaba ng'alina ssente asaasaanya temumanyi mission gy'aliko nkugambye omusajja yawaayo Faustin Masaba era omusajja ne mission endala yali agipanze yakwata yeekolerawo e Nairobi nenjikuba bankutte sibala tebasibye empingo byaggwerawa project yali nnene baganda bange bino bye tulimu musaaga n'okusaaga project abasajja bali omu beebuzaabuza gwe mwali mukimanyi Mathias Mpuuga asookola ekyo mwali mukimanyi kati abasajja bambuulidde engeri gye bakwatamu Masaba ne ŋŋamba ya Rabbi ne baŋŋamba ono ne ŋŋamba oyo mumanyi ne bambuulira details zonna mu miraasanafu ne ŋŋamba ya Rabbi subhanallah nempulira nga nzigwawo era njagala balagako kubanga abamu temwagala kuwuliriza abamu wa information eno ne mulowooza ebintu biwedde Faustin Masaba mukwano gwe omu gwe yanyiiza yanagamba Masaba nga musajja omukyalidde mu ddwaliro naye eyo gy'obeera weegendereze musajja n'agamba guno munyama kuba baali baagala abantu bangi kyovulaba nze bankubiranga ne baŋŋamba katongole oli luddawa nagwankubira nzize kulaba ne mbagamba nze sirabika ne mbagamba nze mu miraasanafu ng'ozze Uganda wano okundaba muganda wange mbakwesiga nnyo ndabika ku kitebe naye nva gye nvaawo bagiyita bombo kiratic water omusajja yagenda mu ddwaliro ati Masaba alowooza agenze kyalira Comrade munange Comrade nguliriza ngenda bawa amawulire Comrade ng'ali wali ku kitanda naye ng'abala details obeera wa osula wa Comrade oyo eyakwasizza Masaba ngenda kumwabya ensi emutegeere kubanga nze nabagamba temugenda kusibisa bannaffe tusirike era Comrade oyo yajja e Kenya n'akola obubadi ng'ayagala kusibisa yeekolera ng'ayagala musibisa naye omwana namulabirawo oyo nga stantise ne ŋŋamba omwana ono kati Comrade bw'agenda mu ddwaliro Faustin Masaba mwe yali Masaba yakubira Comrade oyo n'amugamba
ng'ayita mu Pomusisi waliwo omuvubuka bamuyita Pomusisi nanga Pomusisi njakulaba ku mulwadde maama nnyabo musajja atuma Ssaaba yali alina mutima gwa Bukatuliki yali alina mutima gugenda kulaba nga strugglement n'atamanya nti lwe lumba olugenda okumutwala babinyumiza n'enkaaba ne baŋŋamba abasajja kye bakola Masaba Faustin bali bakambwe era oli abagamba kemukutta oyo nerumbuye mujja mufuna kemukutta oyo n'asimwe mujja mufuna ne musajja gwe ng'oli mubi musajja gwe tewali wadde gwe n'osibisa Masaba musajja gwe Masaba najja Masaba yajja n'akukyalira ng'oli mulwadde ekyo ky'omusasudde abantu nga babi era omusajja oyo kati Masaba bwe yamukubamu ng'awatandise ottagala n'agamba kano ngenda kaweerayo ddala bakanywe era drone bannange bampadde amawulire gano si malungi ndimu wano mu kuwayalinga mbalageko naye era mugenda kuwulira omukulu omu ng'alumiririza bino nzize mbibagamba ne mbagamba mu Mirasanafu emboozi eno ey'Amasaba ngenda ginoonyereza paka kuwulira bubi abamu ne mulowooza nti tuli mu sakasi naye vidiyo ketandike omukulu eyakwasizza Faustin Masaba njagala ensi mutegeere bazze bakwata abantu baffe aba diaspora mu nkwata etategeerekeka naye nga mwe ababakwasa aba diaspora bababeererawo ne babawa ne ku ssente ne mujja ne mwerimbika mu struggle ne mulowooza nti musobola okuyimirira ku nsonga z'abantu naye nga muli bakirumira mpiribbiri Masaba ng'omuwaayo lwaki Masaba yajja mu ddwaliro n'akukyalira ng'olumbe lukuluma oli ku kitanda ne mazima ddala n'opanga abasseemwayi ne bamukwata era n'ogamba oyo musajja ayina information nene Masaba ayina information lwaki abantu muli babi era ze project zezimu ezaali zigenza okukwata yeekolera musajja atuyekolera jjanjaba mwana we enojja ne mujja egundi ewa ne Kenya ne mweteekako empingo bamukutte mulete diversion babakeyekolera asibibwe yikuli afundikira atambudde musajja wattu bano basajja bano nabagamba ne mbagamba basajja mmwe njabaabi ate nabongerako dda gundi se mwakolawo ekkata mulese buno babuyita bani buvubuka vibes yugi bulemese gundi ya presidenti ebitategeerekeka ne mbyogera mu Mirasanafu ne mbagamba mwegendereza abantu bangi mwagaana ne mbagamba mugende mpola ne mbagamba mu Mirasanafu omusajja ali mu propaganda omusajja kati bino bizze kati mugenda kunenyani omusajja yawaddeyo Masaba n'amukwasa bw'amala okumukwasa ye eri abaafuna kati asigazzaayo abantu bana SP Asiimwe Fred Lumbuye Kojja Omugezi ne Navasi ago baŋŋambye omusajja atunula ati omusajja ne muganda wange kugamba Masaba olina okumuleeta maama wo mumanyi gy'asula yogera ne basajjawo bate Masaba Faustin bate Masaba tugenda kulwanirira Masaba paka kuwulira bubi oyo omusajja ebifaananyi bye ngenda bibalaga kwa muganda wange ono si comedy tetuli mu katemba bino si bya muzannyo bino si bya kusaaga kati vidiyo entuufu ketandike wuliriza ngenza ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka abantu bangi olunaku olwo bavuddeyo ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka ne bazoogerako abalala bakambwe ennyo era wezidde ku mpewo nga maze okufuna amawulire ku nsonga z'abeene naye njagala okulabula nja kwebaza omanyi bino ensonga za Kabaka tebabatiisa
Museveni tabatiisa. Mulina okwogera kabaka wammwe. Mwabakopi. Muhoozi ne Museveni tebaagalangako kabaka. Museveni agala mubeeraawo nga mulinga enkoko. Nga temusobola kwogera ku nnamunswa. Ekitiibwa kya Buganda ye Ssaabasajja Kabaka. Tewabaawo muntu yenna avaayo agamba Nakyejwe sirika. Oli wa ddembe okwagala okulaba ku mpologoma. Era Bazonto balina bino bye baayogedde, sooka owulire. Olwa ngende ku vidiyo mpuuga ekintu kimutuddemu. Muwanga Kivumbi eggulo bazze ku kitebe. Muwanga Kivumbi eggulo bazze ku kitebe. Ng'ayagala na kwegayirira kasooke mbalagera bulaba. Omuganda ye kabaka. Omuganda taliiwo. Buli atukolerera. Nti obuyinza tubulina. Kitukwatirako ddala. N'okumanya bwali. Tulina okumanya ennyo. Kuba ennannyinimu. Egizze gibaawo. Ne tukimma amazzi. Ng'ate ennannyini gyo. Naye twakyesonyiwa. Yatubuulira mangu. Yagenda mu bufo. Singa twakimanyirawo. Titeyali wakubaawo. Era tetwandize. Tetujja lwa kabaka. Mu misinde gya baaside. Tewali kirala kyonna. Abavunaanyizibwa n'entambula zo zonna nti Abaganda abamu era benyabivu nnyo. Ate era bwe kyali si kya buli lunaku. Kwalina okulabikira okumukubako eriiso bwe mulanga enkuuka kuba tumanyi gy'ali. Tujja kulaba beene tetulaga watiisa. Ku misinde teyajja. Era tudde mu nju tusirike. Temutukwata bubi. Kuba ly'essanyu lyaffe. Nga kabaka taliiwo. Titakyali mulwadde. Mwagala tukole ki? Mutuyita ab'empisa embi. Naye naffe tuli bantu. Mugamba ali mu bujjanjabi. Eno abataka bakyusibwa. Bannange tuli ku ki? Mutuyita ab'empisa embi. Yadde omulukwala tulina kubeera ffe. Naye omukwano ogutuluma tewali gwe tukolera. Era tulumwa ffekka. Era ali mu mbeera ki? Musirisa busirisi. Mulinga abatabiraba. Bwe baali batuyita baalinga bagamba tuyingire omwaka era twajja mu bungi. Omutanda teyajja. Era byaggweeraawo. Tetwajja lwa ndongo kyokka tetwamulaba. Ne tukuuma obuntu bulamu. Katulinde emisinde. Ng'emisinde gya kabaka abasimbule. Emijoozi ne balyoka bavaayo. Era tajja kusobola kubanga taliiwo. Twandibadde tetujja. Ffe twagala beene. Naye twalina ennaku ku ntiko y'emikolo tebaagiteekayo. Bajja najja na nkumbi ng'era beene taliiwo. Paka olwaleero tekibangawo wano nga nnyinigwo taliiwo. Ne tulinda egyereka nti eno bw'aba talabise bannange teyazze. Tebatugambirawo. Tukyekangirawo. Twogeza bweti beene ly'essanyu lyaffe nga buli kimu kiri bwe kiti. Waliwo abatugamba olwo tuwakane tutya. Byebyo ebikwata ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda II. Embeera si nnungi n'akatono. Obunkenke mu Baganda bweyongedde. Beebuuza nti Ssaabasajja Kabaka waffe yalagawa. Bekikwatako abalina okutwanukula ensonga ezo beesirikidde. Si lwakuba nti tebamanyi bikwata ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Babimanyi naye tebaagala kwanukula. Mishoni zaabwe baagala kumusaanyaawo. Bo bennyini beegulumiza baagala okufuuka ba Kabaka. Baagala nnyo ebitiibwa okusinga okulumirira obulamu bw'omulala. Balowooza nti Ssaabasajja Kabaka w'anaava bagenda kutwekakatikako bafuuke ba Kabaka baffe. Tewali muntu agenda kuweebwa kitiibwa nga Kabaka nga tetumaze okumanya Ssaabasajja Kabaka waffe kiki ekimukwatako. Yalagawa
nsonga ki ezaamuwambisa. Bannayuganda bakimanyi bulungi Ssaabasajja Kabaka ali mu buwambe. Weewaawo bayinza okuba obudde buno tebalina maanyi gamutaasa, naye ate ng'ekyokukola balina okusitukiramu bo bennyini ne balwanirira Namulondo. Gamanyiddwa kyokka byonna bisirise. Ekibiina ky'olulimi Oluganda naye muli bamativu, Mpuuza muli bamativu. Ddala lwaki musirise? Agumira Kabaka. Amakulu tetulina. Buli ekibaawo wano tukole kyagambye. Mubeera mu bantu, mutwala bifaananyi bya beene nga muli eyo ku mikolo era mwagala Kabaka nga tajja ku mikolo. Kinna ekyo kirungi, kyonna kiri ku Kabaka nti tubeegayiridde tulabe ku baffe n'emikolo girinde, naye twagala kumulabako. Eno lwesi gye tulimu bannange, tuli mubi nti baffe ali atya ne rediyo ze bbiri ayogereko gye tuli, kuba kitwewanise kiba kyabuvunaanyizibwa. Emirembe tetulina. Ennaku 3 obuuza ku bantu nga tekyalabika nnyo nti beene mwali ng'atali essanyu lyaffe ku nsonga eyo waggulu nakutubogolera mutusse emitima bwe tuzizza wano bwe tuvudde wano nga tutuuse ekituma Kabaka ali ludda wa era tumulabako ddi. Bwe tutera okumulabirako twebuuza kati ddi Obuganda bulinze eri buli ali eyo n'okubira bizooto. Bannange bizonto ku mbeera ya Kabaka tetumanyi gye yalaga. Mutuyambe mwogere, temuddamu kutugamba yadde okukwata ka vidiyo kati naffe tuleke ne Facebook zammwe mujja mugamba ffe temuteekako kintu mukube ku zireediyo musaba nnyimba ng'ate mukubira ffe. Ffe Baganda ffekka tetwagala kututuma, temutwongerako ndala, naye nga mukimanyi naffe kiba kitulidde. Ensonga ya Ssaabasajja Kabaka omanyi nze miransanafu mpuliriza Abaganda balina ennyonta okulaba ku Namunswa Ssaabasajja Kabaka kubanga bakimanyi bali ku mulembe gwa gavumenti ya Museveni. Ekyo kiina kyekikola ki kyekiroozesa abantu ba Ssaabasajja Kabaka. So Yoweri Museveni ne banno kyemupulaninga kyonna tetugenda kusirika kulabanga Namunswa kubanga Museveni ye tayagalangako Namunswa ne mutabani we bonna bingi bye twadde twogerako era mu buufu obwo nze nfunye amasimu ensi yonna mu miransanafu Ssaabasajja ali atya, Kabaka ali ludda wa. Ebyo byonna swasirikanga omusajja Omuganda kubanga Museveni gwe tudiringa naye mumanyi, Muhoozi Kainerugaba mumanyi n'abanyampi be. Kati eno ensonga eri serious era nkimanyi, nsaba bwe kiba kisoboka abantu babeene obakkakkanya emitima, beene bamulaga ensi, beene aveeyo abawuubireko, tekina kye kijja kukola ki kugira. Kakati nalabula omukulu gwe bayita Mathias Mpuuga Nsamba, ne mugamba Mpuuga genda mpola, ne mugamba Mpuuga ogenda kaaba, ne mugamba Mathias Mpuuga nze mu miransanafu yasooka wano ne mbagamba ba Mathias Mpuuga bawandiikisa ekibiina ky'ebyobufuzi. Nasooka babuulira G20 ne bagamba eyo G20 erina ekigendererwa kyayo n'ababaka abagirimu banyi ne mulowooza ndi mu katemba. Ne bagamba waliwo ekibiina kye bayita National Leaders Forum NLF. Ekibiina ekyo nga kyawandiisibwa kirimu abakikulembera, kirimu n'abalala. Ne bagamba waliwo omukutu gwa WhatsApp guliko Mpuuga my leader.
obukutu bwa WhatsApp munange bwade teguli gutyo sente bafuna zizo t-shirt bafulumya bagenda kuzambala ne drone zange ne zibafuna njansooka embalage oziraba zizo kuba gwovaanga ku bantu abafuna t-shirt zino kala size ezaali ezamuwozi Piero yu si yeyambala white nabo bafunye zi white black gwomanyi kyekitegeeza okufuna amasaati ene saati egula sente mmeka eyo saati empanvu egula sente mmeka egula sente mmeka zizino ogalaba amasaati ogalaba gana amanene buli emu ya mitwalo 4 zibagenda okugabira abantu baabwe wuliriza njakulaga era okuwagira Museveni tekabula olaba egundi mpuga t-shirt gundi enkofiira ze bambala ze zine za lawundi eza Museveni kala white eza muwozi oziraba njakulaga mujja kutya gaga amasaati ogalaba umanyi nabagamba ng'ebintu bino nga muwakana kakati amasaati gego galaba bagenda gabagabira izezo oziraba enkofiira kati njamuwulirize bulungi kakati owekitiibwa Kyagulanyi Robert Ssentamu abasajja bano abatuddemu ye byonna amasaati agafulumya naye akaliro yakawulira era olunaku lw'eggulo ekyajja gwesooka olabe eggulo baategese ku kitebe omukolo ogwabaddeyo mwagulabye omukulu ono abadde talabika omukulu ono Muwanga Kivumbi abadde talabika ne pulezidenti lwe yabayita ng'ababaka teyajja teyalabikako munange Muwanga Kivumbi ngajja njagala kulagako omulabe akutte mu nsawo alengera ebigenda maaso nga mumanyi omuntu eyebuzaabuza waali awulira tali comfortable era bafutu soja bamulese bulungi ne bamugamba ssebo jangu otuule olaba amasannyalaze kubanga bano abakulu oluvannyuma lw'okuvaayo ne bamanyiira nannyini masannyalaze Robert Kyagulanyi Ssentamu ewa Sseggona essaawa zino abagala omwesimbako bali 8 era Sseggona bonna bagamba mpuga akkiriza oba gaana omusajja yalina amasannyalaze tukoze tutya banoonya w'ekitiibwa Bobi Wine president bamwetondere n'ekikyasoboka. I've been telling you nendabula ababaka nagamba Joyce baagala nze Katongole sibadde mukwano gw'abaagala nemweleza message nemugamba mwana wange Bobi Wine omanyi bwazitowa nenkaaba amaziga nemugamba baagala oli mukyala mugezi n'empuga agenda kusuula nemugamba baagala Bobi Wine fezi twagenda kuba muzibu olaba nti oli obadde mubaka ng'oso munoonya ne kati Kyagulanyi agenda kubula Muwanga yazze kankulaga ekifaananyi wano bulungi Muwanga Kivumbi yazze ku kitebe naye nga n'ebigenda mu maaso tabitegeera omulaba akutte ku nsawo n'akwatira mukama we Mpuuga ka vidiyo ng'abyewunya babadde balina akabadi nga structures bamanyizi byebiri bye baapanga omukulu yagambe nedda muddemu muwandiika abantu Mpuuga n'atagula amayuga Mpuuga n'awulira nga gamumyuse Muwanga Kivumbi bazze ku kitebe eggulo nga bamanyi omukulu agenda kulangirira countrywide tour ngenda tambula n'abagamba structures zimala kutereera kubanga babadde baateekamu abantu baabwe era omukulu ono yazze ng'amasannyalaze gamusise
namugamba toma yayogera mu parliament setaga ne baba muganda yatuse ku ground nga buli mukolo walaga bamugamba ebitaanu mwamanyira Bobby tojja kwogera yanoonyeza ekifaananyi Kyagulanyi nga akyasobola okukifuna yanoonyeza Muwanga Kivumbi ekifaananyi nambwa Honorable Tuula eri mu babaka banno nabagamba baagala mugenda kunoonya Bobby Wine nga temukyasobola kumufuna Juliet Kakande musazewo muddeyo mu kulima ennyaanya Muwanga Kivumbi nze nabagamba Muwanga nga mwogeza maanyi omusajja yageze n'ayita ebugiri bonna ne bagamba kiki ne bafuwa oluwa kati okumanya beekaza kati baagala bwe baalabye nti pulezidenti afulumizza ne bagenda ku Nassaload ne bafulumya egundi ezifaanagana kati nyambaabye Nyendo Mukungwe waliwo abayinza okwerimbika nabo bali mu kuwandiika mubeegendereze mukyala Namayanja Florence Kirumira Charles abantu Nyendo Mukungwe ne Kimanya Kabonera mubalaga abatuufu abagenda okuwandiika abantu kubanga Joyce baagala olwaliro akedde mityana kuwandiika ng'alina omusajja wa DP gwe bayita Lumu Honorable Lumu bibi n'ebifaananyi bali mu kusomesa abantu mu pulezidenti atutumye tannabatumako abo Joyce baagala saagala mulimbe bantu yebiruwa Joyce baagala aluwa wano njamubalaga bali mu kusoma pulezidenti atutumye bannange tujje tuwandika abantu tannabatumako Joyce baagala mweba abantu bayaaye abantu bayaaye mbwatutumye tuwandiike igwa abadde yekwese ng'olina mwami wo Mathias kale saa zino gamba nti yakutumyewa bwe muba mwasirika ne mugenda n'abali b'enguzi katubagamba akaseera kano ensi egenda kubagunjula kubanga tukyayagala abantu bakirumira mpiri bbiri ebyo twabikooye puga akalira akawulira puga Kyagulanyi yakuwa platform ng'ojjaawo n'oyogera tewali press conference yatuula Kamocha yatuula Kavule deputy president Buganda n'otayogera ensi n'ekulaba ne bakutunda mu diaspora essaawa zino onoonya w'oyogerera tolabawo Amongi talina platform gyagenda kuwa kwogera omusajja agambye azimbye ekibiina ne struggle ku nsonga z'abantu igwe otaddewo embeera ey'obukuusa kati lwaki ensi tekukyawa muganda wange naye akaliro okawulira baabo banno kati ba Muwanga Kivumbi kaliro bakawulira yatuuse eggulo nga talina kyakkola alina kujja anonya musajja kuwandika apology yeetonde byayogera naye ng'omusajja akyasangika I've been telling you Muwanga nagamba Muwanga Kivumbi ne mugamba Bobby Wine mujja mwekulya mu mulago ne magambo Kyagulanyi Robert Sentamu Asha Binyamis taginga abantu nkwaniriza mu mwanyinazi ne mugamba nalosa byakusaaga nja Muwanga Kivumbi owulya message eno omulangira wasajja yajogera wulira singa abantu mumanyi amaanyi gammwe njamusoke muwulire message eno Abaganda mwenna ne Bannayuganda singa abantu mumanyi amaanyi gammwe omulangira wasajja yabyogera singa abantu mumanyi amaanyi gammwe singa abantu mumanyi amaanyi gammwe wesanga nti lusi embeera embi gye tulimu tetwandibadde mu mbeera eyo wabaayo abakulembeze abakuze obubi ne bonoona ensi yaffe mubaboole oluusi abantu abakyamu basigala mu bifo olw'okubanga mu abantu balamu musirise ebiseera ebisinga obuzibu buva mu kuba nti abantu tutuddeyo ogwannaggamba ng'ensonga eziruma eggwanga tuzisudde mu gguluka tubakubiriza okufaayo okubigenda mu maaso tulina okwegatta tulina okwogeza eddoboozi limu tewali kijja kutulema nga twegasse
nga twogeza eddoboozi limu. Tubeere abantu abagasa eggwanga lyaffe. Mudemu muli emesegi y'omulangira Wasajja bulira. Singa abantu mumanyi amaanyi gammwe wesanga nti lusi embeera embi gye tulimu kitwandibadde mu mbeera eyo. Wabaayo abakulembeze abakoze obubi ne boonoona ensi yaffe, mubaboole. Oluusi abantu abakyamu basigala mu bifo olw'okubanga mu abantu balamu musirise. Ebiseera ebisinga obuzibu buva mu kuba nti abantu tutuddeyo ogwannaggamba, ng'ensonga eziruma eggwanga tuzisudde mu guluka. Tubakubiriza okufaayo okubigenda mu maaso. Tulina okwegatta, tulina okwogeza eddoboozi limu. Tewali kijja kutulema nga twegasse nga twogeza eddoboozi limu. Tubeere abantu abagasa eggwanga lyaffe. Oyo yali omulangira Wasajja. Message eyo ng'agiwa abantu ba Ssaabasajja Kabaka.